nsobola kyokka bwe mba muga nti mwawangula lwaki mubeera mu panic nze bwe mba nga nawangula mbeera relaxed nnyo nga ntudde gye mbeera ne kati mmwe muli mu panic wano mukola ebintu ebyexposingira ddala ti byemukola mubitegeera okitegeera byonna temubitegeera njala kubuuza kati gwe otudde mu ofiisi oba muli ku secretariat oba muli state house oba muli mu away company eryerugogo gye muli mwafuna ddala bahakazi bamwe bajja bahanga buli page solution eri bweti mugamba mulina emitwe mulina political maturity mu mitwe gyammwe era mulina ssente mulina buli kimu lwaki temufomingawo NRM social media platform ku Facebook ne zijja zinyonyola abantu ffe bye tunyonyola ate mwe kimukola ate kujja kuhakinga page zaffe ne mutandika kuteekayo ate ebintu muteekayo ya paper za nopo nga muteekayo fake news one njala bagamba ekipapula ekitambula ku social media kyonna ekiriko nopo nga kibadde ku page yange gye bakitadde ku page ya National Unity Platform ekya party original nayo fake tewali kye bagamba remember emabegako nabagamba nti Museveni ne bamafia be aba iso bapulaninga nnyo okwagala okukozesa amaloboozi ga Kyagulanyi nga bagagasse singa abeerawo ensasagge okugazanya ku TV ne ku radio ne ku social media okuba St. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ekyo kifu tekiriyo nakibagamba dda nakati olwaliwo twogerera balirwana abasinga obungi balina ennyumba zabapangisa mbateekawo gadgets ezisika amaloboozi ezisika buli kimu ezikwata ebifaananyi ezira buli atambula Robert Kyagulanyi ziba babiziteekawo nene neewuunya bapangisa oba bannannyini mayumba ago opangisa otya state ejjetandika okutega gadget ewa neighbor ogomanyi nti muze emyaka mingi nnyo tula nti ebintu bya kisiru nnyo era kyovula nze neewuunya bannayuganda omusajja abafuga ali musajja wano si munnayuganda tu mubbi firi alemedde ku ntebe yababba bubbi still nojja n'opangisa omuntu omukkiriza ajja apangiseewo kanjira bagamba ebbaluwa esatulatinga ku social media eyo fake letter Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba agenda kuzoganya Museveni mpaka lwanakkiriza nga avudde mu ntebe ate nga mission nabagamba ebeera 221 era etandise era gyalabbangu era mbagambe nti ebbaluwa yetambula eyemusanze ku social media nfu NRM yegitaddeyo ne gavumenti yegitaddeyo so saagala mugimalirako obudde mugiveeko era temutambuza bbaluwa eyo mugideritinge bulungi nnyo bahakinga kye baagala naye ffe twabagamba tugenda kulekera awo bakubalekera platform zaffe tujja zikolerako mpaka nga babanyiddwa ne bazireka tujja zikolerako era musigale nga muzifollowinga mpaka last ekirungi nti mutuyamba ne mutugamba nti bataddeyo ekintu bwekiti nti tujja tukideritinga bo mubaleke boonoone ffe tujja kulongoosa nga bwe twakibagamba so ffe twetaaga Victoria ffe by all means olwaleero ndowooza ebbaluwa bamaze ogyogerako nti bali mu kuhakinga era ne president akitaddeyo ku page ye n'agamba nti NRM kyesinga okumanya kati kugenda nga bahakinga page eza National Unity Platform ne page z'abasupporters ba NUP okuba nga bateekayo ebbaluwa ezo kye basigaliza kyokka tebalina ebbaluwa entongole eya NUP 1 ejjira ku mutimbagano gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogugwo gwa Facebook ejjira ku platform ya NUP entuufu ngeri ebagitaddeyo era nga ababuli ntegenda kubeerayo omwogezi w'ekibiina Joel Sonyinyi abeera nayo thereafter naffe ntugifuna tugiteekayo sesseeno enkolere eya NRM gyetaddeyo okwagala okulwezesa abantu so eyo ebbaluwa nfu tetulina kyonna tewali kigenda maaso twabagamba ne tugambayo Ssabbiiti abasana ntono w'akalekezi nti ffe Uganda twagala tulaga abantu nti mbadde muyita abasiru basinga obugezi kati we are proving them nti baba badde abalowooza nti bagezi be basiru tosobola kunga nti omuntu oga nti ofize gavumenti emyaka 35 osobola okonsentrata ku kintu bata hacking ng'oyagala abantu bajjako information bategeera information kitegeeza temulina kye mulinawo ekyo kyo sigenda kiwaako ekyebbalwa mukitegedde njagala kugenda maaso njagala tugende ku nsonga ya Simon Bakama eyo diversion temugenda ku bintu byonna bimusanga ku platform ba ku social media byabakama ng'omuntu ali mu panic era nabagambye musabire nnyo bayinza omutta obutatuuka mu kooti ng'obujulizi kubanga byabakama talina budde bwagenda spendinga mu kooti ng'alimba abantu kuba talina result gye yazijja byabakama bayinza omutta okusinziirako information gye nnina naye mumusabire nnyo kati ekyo kisagala sirwako ekyo kye batadde ku makya it's kind of diversion bakola information bagiteeka mikutu gyabwe nabagamba dda mwani following emikutu eyo gyonna bye tuyita online what zibira online bazita batya omanyi NRM ne Museveni ne bamafia be balina bu tabloids bungi nnyo tabloids obapulobera ku online ku social media oba amawulire tebulina office ntuufu oli asobola okubeera nakeewaka n'awandika article n'agiteeka ku social media so ezo tabloids nyingi nnyo
New Vision erina tabloids, SFC erina, CMY erina, ISE erina n'abantu ne State House erina tabloids zaayo. Kwe kuli Nairo Post, kwe kuli bungi nnyo mu bumanyi obutambuza amawulire ago. Nga bateekayo kino kibadde bwe kiti. Kati amawulire ga Bakama ebyabadde fake news and diversion. Byabakama talina ko wasinza kuyimirira gamba court esukkulumu esingako mbw ate bagoba omusango. Omusango gugoba eno format. Mugenda mu court nga bakusavinze ne muwoza. Kati mukuwoza bumala okuwoza lawyer owa side empawabirwa okusinzira ku yekyabalabye nti omusango teguliimu n'alyoka asaba omusango bagwoze nga bamaze okuguwozaako n'essusu kuva eri mu bbanga mbw ate bagwe bagugobe. Kitegeeza eyo fake news. Njagala mubeeremu nga mutegeera ebintu bino. That is fake news. Namwe ne mugobera ntali Byabakama asabe omusango bagobe ne mugobera temugoberera eyo kasasiro. Ekyo tekiriyo. Tasobola kuyimba bweru wa court n'agamba gogobenga yagwabye. Eri bagita high court, supreme court esembayo. Tebagibuuza bibuuzo yeyina okubuuza bibuuzo. Kati agamawulire ge mulina okugoberera. Byabakama mbu yagera omusango bagobe eyo fake news Museveni yakikola. Bwa Museveni asobola okuwandiika ebbaluwa ya European Union n'agati European Union eteeseza ne Kyagulanyi bo basinkale bateese. Kitegeeza regime eri desperate nnyo. Njagala bategeeza Robert Kyagulanyi Sentamu Eke Bobi Wine talina muntu gwagenda tula naye ku mmeeza kuteesa. Kubanga yabagamba nze sinze neeronda bannayuganda ebannonda okubakikira ng'omukulembeze waabwe. It's mandate on Ugandans to accept but not Robert Kyagulanyi Sentamu. Era yakibagambye bulungi sigenda kuteesa na muntu yonna. Njagala State House kubanga bannayuganda bannonda gibeeramu so si kujja kunegotiatinga na muntu. Omuntu ali mu kupressurizing ekintu kino ate yatu protectinga. Gwe tuyita Omungereza yali emabega oposhinga ekintu kino kubanga Omungereza ono abadde lunyenga abba n'omusajja ono nga babba ebibogaga bya Uganda obimala mu Uganda nga babitwala era babigabana mu kkubo. Y'ensonga lwaki baagala nnyo dialogue ebeera tegenda kubeerawo. Era njala kubiriza nnyo abantu b'omu Bungereza mwebale nnyo abawandiisa amabaluwa gatuuse mwongere nga mupiika Boris Johnson amabaluwa n'abantu abalala bategeere nti Uganda is bleeding. Ekyomukazi wa Akoni ndoza Akoni ebbaluwa yazifunye ndabya respondinze mukazi we ne yayinza okuba ddirwa agivuddemu. Mama Awards ezo nazo zavuddewo until further notes. Kati bano serebu ali mu kwekubya emizimu simanyi ono yakoze eki temugendayo. Ndabyeko ono omuyimbi yayimba simanyi bikola bikyambu ne yagudde eddalu. That is diversion. Okitegeera omuntu alina ebyokukola tagwa ddalu okujja ngo era gwabba oba olina akuloga. So nakyo mukitegedde bulungi. Zo diversion NRM yesobole tinakyesobola tosobola kubulya abantu bonna. Ensonga endala mulaba pasita nga bagenze okubuuza ku Museveni information gyenfunye bambi eri bweti. Abasajja battu Museveni kyeyabakoze enkoko ekikola bazzukulu baayo. Era mwegendereze nnyo era mubasabire nnyo bapasita abo bayinza otandika okukunkumukanga ebiyenje. Nkiddamu mwe mulowooza nti bagenze mu congratulating yabakenese yabategedde era bwe bavudde mu meeting eyagera laabina ebifiire byonna bizzaano okunfeera mu byazzi byadde bimpagira. So njala bagamba nti abapasita bamwe abazze genda okungratulating ya Museveni kye baaguddeko tebakitegeera. Omusajja abategedde baffere babbi era mulinde batandika okukunkumukanga ebiyenje temulowooza nti nze mbaloga oba mwe mbaloga. Museveni yabategedde baffere nga baffere endiga zaabwe bye baamufera n'asipendinga ssente empya n'enkadde. Bakina Sserwadda Kayanja n'ono yali mu bufumbo ono Kiganda nayogera ng'amayembe mu ssabo ono Kiganda omu Kisenyi wali eri gye baanika amalooyo bayitayo ku maziroodi. Kyaki yakiga gundi oyo pasita Kiganda eri ku maziroodi luguudo mu Kisenyi lwo Basumaali. Kati pasita oyo Kiganda ayogera ng'amayembe ga Nambaga. Oyo Kiganda n'obufumbo bwamulema mukazi we omusajja asiika chapati yamutwala. Kati imagine oli pasita tosobola kumanijinga makaago. Omusajja asiika Rolex najja n'atwala mukazi wo. Gwe nawe bw'okyalina credibility ekyeyigira mbantu n'okola ki n'oyogera. Oyo aludde mbuweereza emyaka gigenda kuwera 40 naye yalemu okutegeera nti ensi eyagala change kuba babeera bafeera bufizi. So yalemwa amakaage. Oyo kyaki eri ku maziroodi mu Kisenyi amanyi mu Kisenyi waliwo ekkubo lye bayita maziroodi. Olisanga kati kambabuulire bw'ova ku KCC clinic eri mu Kisenyi Mengo Kisenyi n'otambulako meters nga 10 n'otuuka ku petrol station eri awo w'okyamera n'okkirira bw'oti ng'agenda ku church y'amatiya Mulumba mu Kisenyi. Kati bw'ova awo Basumaali ekkubo junction esooka gy'okwata eyo gye bayita maziroodi wali gundi wali church oyo omusajja Kiganda ayogera ng'amayembe ga Nambaga yali mu bufumbo mukazi wa chapati n'amutwala. Kati be abantu bali mu ggwanga. Lengera Kiganda lengera ono muliwo musiyazi Kayanja kubanga alina ebikolobero. Lengera oli gundi ono Sserwadda
oserwadda mu ffere omanyi omusajja gwe bayita omufere omuyayimpawuliranga omukebe gwa kimbo amagezi ayina matono kyamanyi kimu kufera na kufera mu Bible kulubuzaabuza abantu kyamanyi then tuleetera ono Bunyongo Pastor Bunyongo omulimu gwamanyi kufera bufezi bantu nakubatiisatiisa kubanga yembega wa gavumenti tumanyi so ono namutebi mmanyi ebyafaayo bonna teri pastor mu Kampala alina kintu kyalina nga kituufu just njala okukubiriza n'okwebaza endiga z'omu church zonna mwenna abalokole bannayuganda nga toli pastor mwebali nnyo bali ddala omulimu gumwakoze okulonobert Kyagulanyi Ssentamu ne mutegeera nti bapasita mwabwe bonna baffere era nze sigenda kuddamu kukondeemenga muntu gwe bayita mulokole kubanga olina eddiini y'omutima oyagala Katonda wo naye bano abakulembera mu ddiini bano bafuuse ekizibu ng'era ddiini Katonda byatugamba nti wajja kujjangayo bannabbi ab'obulimba batandika obba misiridi nga batwale makubo makyamu bano bennyini kati bafuuse bannabbi ab'obulimba ab'obutwa abatwala mu kkubo ekyamu gwe tosobola kuŋŋamba nti gwe kyakiriida oba gwe pasita oba gwe priest ali mu kyaki eyo nga tosobola kubulya ekigambo kya Katonda gamba abantu mugende mukole gwe ng'obagala babeere ku kyaki 24/7 naye nga tobasolozaamu ssente buli gw'osolozaamu ssente asigala mwavu gwe ng'ogaggawala osiiba ku nnyonyi ovuga emmotoka za bbeeyi bo tebagaggawala kigambo kyobababuulira so njala bbaga mwenna abalokole mu Uganda yonna I salute you mwebale kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu era mwebale nnyo okwawukana ku bapasita bammwe basetaani abali mu Uganda befudde nti bapasita bali amalina okwekubira amasimu naye ngenda mu America kulya ku ssente ejjogiro okinkubira kende wiiki nga 2-3 eyo njagala babuusa mbwembeera mu church mwenna abalokole ne mulaba nga pasita wammwe yabagenda nti agenda ku safaari ne wajjawo pasita wa church enda ne bakiyita exchange in services nkiddamu bw'olaba nga senior pastor wa church abagambye nti musoloze ssente agenda oba agenda mu semina mu America oba mu Bungereza oba mu Europe balina ekintu kye bakiyita kinkubirimu okumala wiiki 2 oba 3 bakiyita exchange in services on pastors kati Kiganda ayinza okugenda wa Sserwadda n'akuba ye weekends nga yasabisa buli lwa Sunday ng'akavalinga oli kati ne Sserwadda wanaavaawo ayita Kiganda n'agira mugawa nkubireko eno olwokuba nti bano babeera ne badeputy bayita bani bapasita ba junior pastors abakiikirira basigala mu kyaki no nga bakola bo bakibayita exchange in services or exchange in pastors bakiyita nze mbamanyi waliwo yakuba essimu nga nawendi n'akyogeraga ngenda Miami eno mu America endiga zampadde ssente njala genda kuwumulamu ne famire yange for 3 weeks ne mbadde nkusaba ojja okinkubiremu wala ne wiiki singa 3 bwe naamala nkomewo oyina mugamba tiwali tabbu ngenda kujja nkikubire ekyo kye bakola omulimu gwe bamanyi tebalina kye balala kye bamanyi so mwenna abalokole with much respect njala obaagala nnyo mwebale kuva ku basajja bammwe abayaayi ne mukkiriza nti Katonda abaagala nnyo era mulina change era njala obakubiza ekigambo kimu buli gy'obeera mu nsi ng'oli mu maka go oli ne famire yo kkiriza ekintu kimu nti wonna w'osabira Katonda waali Katonda togenda musanga mu kyaki wokka Katonda mu maka go waali ku mulimu gwo waali mu mmotoka waali mu takisi waali osobola omusabirako naye njagala okugamba kiringa bw'onooga nti ogenda kukima amazzi ku luzzi naye ng'omudumu oguvaamu amazzi ago mukyafu oba gulimu kazambi ago amazzi oba onywa bulwadde nkiddamu mwenna abalokole abali mu Uganda mulina ennaku mulina ebizibu mwagala okuwulira Katonda mmwe ng'ayogerako nammwe naye abantu abasabisa mu kyaki bavundu ekyokulabirako tosobola kuba ng'olina ennyoto oyagala kunywa amazzi naye ng'ate omudumu oguleeta amazzi gujjudde kazambi wallayi ogenda kulwala kyovula temuvaako bizibu mwegendereze buli omu osobola okusabirawo Katonda n'akusabira kwata bayibuli omumanyi gye bazitunda genda ogule bayibuli yo osabe Mukama Katonda agenda kukuwuliriza toyitanga mu kkubo kugambye omuntu oba osaba Katonda yamanyi gy'akugira gy'amanyi gye yakuteeka njagala kibagamba ekigambo kiri kimu nti gwe kennyini Katonda gwe yatonda yakugamba nti kutonze mu kifaananyi kyange era bw'obanga oyagala okunsaba oyitanga mwana wange Yesu Kristo Mukama waffe awanga alala mu emirembe n'emirembe amiina kiki ekikutwala pasita gomanyi nti mufere yatandika church nga ne watandikidde church yafera obufezi n'agula ettaka ne libeera mu mannya ge ne famire ye n'agula emmotoka ya bukadde 8 sente azijja mu ggwe n'alinnya ebuggo tomanyi bbeeyi ya tiketi y'ennyonyi tomanyi visa bwe bagifuna tomanyi bambala ngatto ya bbeeyi tomanyi suuti bagigula gwe lwaki pasita mwe tabiranga mmwe weebuze lwaki bwe mutandika church thereafter 3-5 years pasita mwe akyusa embeera azimba ayambala erinnya ennyonyi agenda weebuze lwaki ebintu byonna ogenda obyebuuza ojja kumanya nti bano abasajja batufera bufezi so njagala mumanyi mwenna abalokola bali mu Uganda mwetaaga nnyo Katonda nga Katonda bw'abeetaaga naye mukimanye nti omudumu ogubatuusewo wa Katonda mufu gujjudde kazambi abapasita mu Kampala bonna bafu bonna baffere mbabuulidde
era kyenva mbagamba nti buli omusabira woyina okubeera ezo church ziba misleading nga temugenda kulaba ku Katonda era singa Katonda bwe mba mwagala okumanya ekintu kino Katonda nga bwe yayita mu myaka egyedda ekibuga Sodoma ne Gomora gye baali bakolera ebikolobero n'ayitayo n'akizikiriza Katonda n'akola bukozi ekintu kimu najja n'ayita mu Uganda eddakiika 3 n'abambula kyaki zonna ezo ez'abalokole n'azambula nga pasita ali ku kituuti n'abibazannyira ku lutimbe wali mujja kuddoka emisinde mujja kusibira mu Nalubaale okwenaazaako n'okulowooza nti kyembaddemu kibadde kikyamu mujja kwekanga mwetondera Katonda olw'okuba nti babadde baba misleadinga nga mulowooza pasita abeera mu kyaki nga talina professional job kiwedde pasita abeera mu kyaki ng'akala katandigaze n'akimala pasita abeera mu kyaki ng'alinnya ennyonyi buli wiiki mwe temulinnya nnyonyi pasita abeera mu kyaki nga ne byakola ebimu temubitegeera ennyingiza n'ensaasanya talina mubalira sente zammwe zaaliko zaazannyirako pasita abeera mu kyaki nga temuli mulaba mu kizibu okuggyako ng'ayagala ssente pasita atali kyala mu maka gammwe mujja mu ofiisi ye kansolingi lwaki mubeere nga abakatuliki bajja ne bakyalirako abalwadde mubeere nga abaprotesta bajja ne bakyalirako abaki endiga zaabwe ne bazibuuzaako mubeere nga abaseventh day mubeere nga abaorthodox lwaki temwebuuza nti bwe mubanga bano baweereza Katonda lwaki tebatambula ng'amadiini amalala abakatuliki bajja ne bakyala mu maka g'endiga zaabwe abaprotestanti abaorthodox n'abalala n'abamasheeka abasiraamu batambula bagenda mu maka g'abantu ne muwammwe ono mulina kgenda mu ofiisi for counseling so ekyo nkimaze sigenda kirwako ngenze ku kirala Jo bwe twadde twogera n'abagambye ekigambo kimu nti tulina ekintu kye tugenda okuzzaawo okamutatakinga Museveni n'ababbi be ekisookera ddala kidnapping efuuse kidnapping ey'okutta abaana abawagizi ba Nuupu tugenda gikolera tutya nze nno ng'abaddeko mu Uganda nera ebintu n'ensoma n'ebyafaayo mu byalo kwe twawangaaliranga edda kwabeerangako eŋŋoma ze twakubanga kwabeerangako saagala agalamidde n'eggwanga mujje ekigamba saagala agalamidde eŋŋoma ezo zaakubibwanga waliwo obulungi bwansi agenda okukolebwa okukuŋŋaanya bannansi kwabeerangako ggwanga mujje ng'eŋŋoma eyo bwekubibwa tumanya nti waliwo obuzibu obuli mu kitundu kati obuzibu obuli mu kitundu tugenda kwongerako kye tuyita firimbi buli muntu kwata siringi 3,000 mu kitundu ky'omugule firimbi buli muntu kwata mufune eŋŋoma zammwe nga bwe muwulira ewa neyiba nti drone ezze mukube eŋŋoma saagala agalamidde nga kwe muteeka n'enduulu kube eŋŋoma ggwanga mujje nga kwe mutadde n'enduulu bannakyalo mwenna mujje muyambe abantu bano mukube n'effirimbi kino kigenda kukola mu bigwa mu byalo wonna tutandika okawuntatinga emmotoka zino emmotoka mugisanze nabagambye minisita wa defense yagambye emmotoka tazimanyi parliament naye tezimanyi mbu z'amagye nabagambye muzooke simple answer emmotoka muzooke mufune eŋŋoma saagala kubanga edda mu byalo okwekuumanga kwabeerako mayumba 10 atakyaliwo kati bamuyita LC1 abasinga obungi bonna banyampi kati ebyalo edda kwabeerako eŋŋoma zibayitanga saagala agamidde bazikuba nti saagala agalamidde twagala ayimiridde eyetegeeza tulina okugenda okukola ffenna tuve mu mayumba bulungi bwansi gwanga mujje nga bugudde obuzibu ng'ekubibwa abantu ne bajja ne bakuŋŋaana mugule effirimbi mugule eŋŋoma muzikupe zino drone bwe muddangamu ne muziraba buli gwe mukwate emmotoka mugyoke munayokya mmeka nti balina emmotoka 20 ze baagula nkiddamu baagula emmotoka 20 eza drone ze ziteganya bannayuganda mu Wakampala Wakiso Mukono Luweero Masaka ze emmotoka ezitawanya ziri emmotoka 20 buli lunaku mwokya emmotoka 2 bagenda kivaamu nkiddamu buli lunaku mwokya emmotoka anti gavumenti ezimanyi security tezimanyi mukwate emmotoka muzooke mukuwe eŋŋoma saagala agalamidde mukube eŋŋoma gwanga mujje mufune effirimbi nwafune effirimbi bumwe nati gundi waguddeyo mutaana mufuwe effirimbi tebagenda kubeera waawo nabagambye mbeera n'amafuta gama mu ccupa ezo emmotoka muzikubeko omuliro abasajja n'abakazi nabagambye mu nju zammwe enzu z'omuddugavu zabeerangamu ebyokwerinda mwabeerangamu akasaale ejjambiya n'effumu oba ekifumu kino ekisuma ebinnya mubeera nakyo oli wajja okumanyiira mukoleko kyayagala kubanga ewo tebagamba invitation kiro ekyo nkimaze nakyo nkibagambye so kati omwami ono drone yange yampadde information eno eri mu luzungu najivunula mu Luganda mumpulirize bulungi njala muntangire SK Mbuga ne banne esoma bwete all drones
kidnapping NUP supporters and other Ugandans have been contracted to SK Mbuga using his security company called Sky Security Uganda, which headquarters is in Buziga, next to late Alonda's home, also next to Janet Kataha Buziga home. Nebakugamba bwati nti emmotoka zonna zolaba ez'ekika kya kamunye naye nga ziri mu kika kya drone ezigenda ziwamba abantu naddala abawagizi ba NUP ne bannayuganda abasinga obungi mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Emmotoka zino bazikwasa oba zakwasibwa endagaano yakwasibwa bagikwasa eyeeyita omugagga SK Mbuga nga bakozesa ekitongole kye ekyabyokwenda kye yateekawo kye bayita Sky Security Uganda. Ng'ekitebe kyakyo ekikulu kisangibwa Buziga okuliraana amaka g'omugenzi Alonda Nyakairima weppo n'okuliraana amaka g'omukyala Janet Kembabazi e Buziga mu maka g'oyo omwami SK Mbuga Kabangala. Mwenna bamanyi Mbuga mumanyi nti mukozi wa state era abadde akirimu. Kankidde mu luzungu abasinga obungi mu kiwulira. All drones kidnapping NUP supporters and other Ugandans have been contracted to SK Mbuga using his security company called Sky Security Uganda, which headquarters is in Buziga, next to late Alonda's home and also next to Janet Kembabazi Buziga's home. Nchidda mu Luganda omulungi ogusembayo nti emmotoka zonna ez'ekika kya drone eziri mu kuwamba n'okukwata abawagizi ba NUP weppole bannayuganda bonna mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga. Emmotoka zino azikwasaganya gwe bawa endagaano eno ey'okukwasaganya emmotoka eno nga baziyisa mu kampuni ye gye bayita bamuyita SK Mbuga nga bayita mu kitongole kye kye yeewandiisa eky'ebyokwerinda oba ekirina kampuni ezikola ku byokwerinda kye bayita Sky Security Uganda Limited, ng'ekitebe kyayo ekikulu kiri Buziga okuliraana amaka g'omugenzi Alonda Nyakairima n'okuliraana amaka ga Janet Kembabazi agasangibwa e Buziga. Ngenze maaso. SK Mbuga is under financed of Sam Kutesa, and he's doing a lot of work with the secret security agents. He was removed from jail to handle such matters within Buganda region. Bakugambye bwe bati nti Kabangala SK Mbuga aweebwa ensimbi okuva ewa mwami gwe bayita Saamu Kahamba Kuteesa omubbi Kkondo eyeefuula nti yasinga otegera mu Uganda era ng'ono yatunda Uganda be batunda Uganda ogiguza Abachina era nti akola emirimu gino nga gyakyama nnyo egy'ebyokwerinda nga yakosa ba agenti abo ng'era ensonga emu egambibwa nti yamugisa mu kkomera edduba gye baali bamusibidde kwe kwali okukola emirimu egy'emikyafu naddala nga gikwatagana ku nsonga z'okuyamba state mu ngeri y'okuwamba mu bannayuganda n'okubatuusaako obuzibu naddala mu kitundu ekyaffe kye tuwangaalira mu kibeeyita ekya Buganda region oba kye tuyita central mu luzungu ndooza mukawulidde bulungi mu Luganda nginze mu maaso nkazize mu luzungu. SK Mbuga is under the finance of Sam Kahamba Kuteesa and is doing a lot of work with the secret security agents. He was removed from jail to handle such matters within Buganda region. Sijja kaddamu ako ngenze mu maaso. The other person using drones also contracted is Sipapa, now that claimed to be knowing all NUP supporters, and Sipapa has been kidnapping other Ugandans for a very long time, and he joins together with another Mofele friend called Don Nassa. They are all working within army, meant to kidnap most of the youth within Buganda, Bukeri region and parts of Buyukwe in Mukono. Kankabadire mu Luganda. Ono akugambye nti n'omuntu omulala akola emirimu gino nga yeeyambisa drone zino okuwamba era nga bamuwa contract y'okukola emirimu gino gwe bayita Alim Sipapa oba gwe muyita Sipapa ne mutegesi w'ebivu naye nga abitegekedde ebbanga kisimanyi nti omwami ono ategeeza state n'ab'ebyokwerinda nti amanyi abawagizi ba NUP abasinga obungi babeera mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda era ono yawa omulimu ogw'okutandika okukolagana ebitongole by'okwerinda okutandika okuwamba bannayuganda era nga kino akikoledde ebbanga ddene nnyo okuva lwe yeegatta ku bitongole ebyokwerinda era ne bagamba n'omufere omulala munne gwe bayita Doni Nassa y'omu ku bo abakolera wamu n'amagye nga bali mu ngoye eza yunifoomu okuba nga bakwata abantu mu bitundu ebisigadde ebya Buganda naye okusingira ddala bakwata bavubuka mu bitundu ebya Busoga Bukedi n'ebitundu ebya Buyukwe ne Mukono. Oyo Sipapa y'omu ne banne bemwogerako mukitegedde bulungi. Ngenze mu maaso. Ndowooza information mugifunye bulungi ne bwe sigiddamu mukitegedde bulungi.
kati abali beebuuza luli nabagamba nti ebitongole by'okwenda bino biwamba abantu si lwakuba nti birina gye bibatwala abalala tebikyali political kiri economical. Bannayuganda abali basinga obungi ne bagamba mulago luli baakwatanga abantu abagudde ku akisi ne babatwalayo obajjamu ebitundu byabwe bye babitunda. Kati njala mumpulirize ebitundu bino babitunda ssente mmeka? Baani abadiringa mu bintu bino bitunda ssente mmeka? Guno omulimu gulimu mutabani w'embuga era mutabani wa Samu Kuteesa. Gulimu First Family. Gulimu aba SFC abakola mulimu guno. Nga n'omwami omu gwe bayita Abel Kandiho oyo alina oluba olumulingo olwaki? Abel Kandiho alina oluba lumulinganga olw'embalaasi. Alina amatu gambangala galinga mmira z'eggaali. Oyo omwami oyo ayambala akakoofiira ak'abanyi begundi b'emmindi. Oyo Abel Kandiho akulya Semwaye y'omu ku bantu abali mu ddiru z'okukwata abantu n'okubajja mu organize zaabwe. Kati njagala mumpulirize bulungi nnyo. Njala kubulira price eno nga ngikuddiza ne muki ne mu figures ez'Oluganda. Bakugamba bati. Bakugamba ekitono ennyo mu Uganda oba ekitono nnyo bannayuganda 100. N'abalala 48 ababeera abannayuganda bakugamba 100 Ugandans including 48 Mulago National Referral Hospital doctors are in trouble. Bakugambye nti bannayuganda abawera 10 nga kuno ogasseeko n'abasawo abakugu mu ddwaliro e Mulago abawera 48 abakolera mu ddwaliro eriyambisibwa okwongezebwayo abalwadde ababeetaaga obuyambo obw'enjawulo bali mu buzibu butya kubanga babadde badiringa mu mbeera ez'okubba organize abantu n'okuzitunda ebweru w'eggwanga nga bali ku ssente za muntu wa bulijjo gwe basalamu ebyobugagga bye ne babisindika obiguza abantu abalala babyetaaga mu nsi endala ngenze maaso. The New Vision Group boss Robert Kabushenga is first to step aside for Interpol to do their job. The International Criminal Court, that is ICC, is hunting them over human rights abuse. Bakugambye nti omu ku bantu abanoonyerezebwako kwe kuli ononno mumpe badde akulira New Vision Robert Kabushenga okuba nti yabadde yeenyigira mu mivuyo gino n'abantu abalala. Naye ng'abantu abasinga obungi abamanyikiddwa mwe muli First Family abakola emirimu gino. Mujjukire mabega keeri oba mujjukire waliwo etteeka lineetaaga okwebuuzaako oba waliwo omuntu asobola okumbulira etteeka lino. Nze nkimanyi mu nsi ezaakulaakulana ne zisinga obungi omuntu bw'afa oba bw'afuna accident etteeka lisoma bwe liti 1 nti omuntu bw'afa either bamuziika ne organize oba eddwaliro lisaba next of kin ne limusaba nga limuwandiikidde okuyamba omuntu omulala eyeetaaga organize atalina organize naye ng'omugenzi ono afudde azirina eddwaliro lisaba family ne likkiriza abantu bamuggyemu organize eryo etteeka erisooka. Eryokubiri omugenzi ayinza okuba yaleka ekiraamo nga kigamba bwenfanga banzijjangamu bitundu byange ebyomubiri ne babigabira abantu abakyagala obulamu bali ku nsi ge mateeka ge mmanyi 2. Naye mu Uganda olw'okuba nti tuli mu mafia state abantu babakwata olugwa ku accident wabeera abalinze ekibumba abalinze omutima abalinze ensigo abalinze ebiwoowoolo okitegeera nga babirinze bali nga babirinze bali awo balinze bulinzi kubanga ssente zaabwe weeziri. Kati gwe bakusuula n'ogwa ku accident kyovula n'omuntu oba afudde mulaga eremerako soka weebuuze lwaki poliisi bw'ogwa ku accident oba bakutemula poliisi eyagala nnyo bakuzza emulago bakole postmortem bwe begenda kuzza oba lwagenda okusaba postmortem. Nobody is going to ask the postmortem because you are gone case. The reason being is that bano abantu bagenda bakozesa opportunity ey'okuggyamu abantu eby'omuntu eby'omunda kyovula nti bagenda okujja omuntu ng'omuntu bagusazeemu bwe guti bagwasizaamu baggyemu obwongo. Kino bakikola okubalowoozesa nti eriyo ba student abasomera ku mirambo gyammwe nno bino ebintu biri bya ddala babitunda mu ssente babijjamu ssente. Nkiddamu bino ebintu babitundira ddala biriko ssente obwongo buliko ssente omutima guliko ssente ekibumba kiriko ssente ensigo ziriko ssente. Ngenda babulira emiwendo gy'esente gy'ebintu bino muti nzibaddiza mu ssente z'e Uganda mukitegeera. Kati ebintu bino mwe mulabanga ebyokuzanya eno business y'amaanyi First Family badde ekifunamu ssente. Kati mubadde mwebuuza lwaki omuntu bw'afa bamulwanira emulaga musooke mutwale emulaga kubajja mu bintu ebyo oli wagwa ku accident kale tebagenda kudda ng'akyayokya bamusala mwekebere emirambo gyammwe. Amateeka mu nsi yonna tegakkiriza muntu mujjamu oganiye ne waba afudde either musaba family ne bakkiriza oba nga yaleka eddaame naga nti babinzijjangamu bwe batuuka emulago bo olw'okuba nti babbi sisitiimu nfu
bo bakikola ne bakikola bakujjamu organizo ne bakuzika nga tozirina. Teri muntu gwe bazika mu Uganda nga awera. Teriyo. That means all of us in Uganda, we are not safe. We are under the mafia system. Kati mu Uganda njagala omuntu yenna ba parliament oba yasoma mateeko baloya ambuulire mulago mu constitution ya Uganda bagiwaako mandate okujjamu abantu organize nga bafudde nga tebalina wiru yaabo kuba constitution etuweddembe okuba ti buli muntu bw'afa bamuzika nga bw'ali. Why is it buli muntu ave mulago bwe bati bamusaze mutwe eno bamusalamu olubuto bwe bati bajjamu organize ani aba bawadde olukusa okusalamu organize mu nsenda tekikkirizibwa. It is prohibited. It is out of the law. Mu Uganda tuzisa abantu almost a million bonna batuzika bitundu. Ani ali mabega okutunda organize zino. It's a first family under their mafia system. Kimutasobola kutegeera. Kati ngenze maaso. Nze njagala loya yenna oba jjaja je mu inbox yange. Ambulira akawaayiro. Minister of Health ke discussing ko mu parliament ya Uganda nga bakiriza okujja ebitundu by'abantu ebyomunda okubitunda kwa wood market. Bulina ko bajjamba biteeka luddawa. Balina restaurant ng'erya bibumba, erya biwowoolo, erya mitima, erya buwongo, erya ki. Let them come and inform the public. Does the Constitution of Uganda allow Mulago Hospital to remove body organs from the dead body without their will? I'm asking the Parliament of Uganda, including all lawyers and judges countrywide. Let them come out and explain this. They should come and explain this. Where did the Minister of Health, including all referral hospital in Uganda, where did they get the audacity of removing body organs from the dead people? Who gave them the order of removing body organs from the dead body? Where is it written in the Constitution of Uganda? Oh, Minister of Health, come out and explain this. Otherwise, we are tired. Police eri mulimu guno. Minister of Health eri mulimu guno. Referral hospitals mu Uganda ziri mulimu guno. Body human trafficking mu Uganda. Nchidda mu police eri mulimu guno kubanga police yakolanga posta. Yejjala ekimemirambo ku crime scene oba abadde accident oba batidde omuntu. That's why bajjala bagamba omuntu bamugenda muzando tumutwala agende mulago batu postmortem. What the hell? What is the postmortem agenda kola ki? Does the postmortem going to bring back that dead person? No. Or if you don't take me to Mulago Hospital, I'm not going to resurrect. Or if you take me back to Mulago Hospital, I'm going to resurrect again. No. It's a gonna case, I'm not going to come back. But why is it that every dead person in Uganda, his or her body organs are removed without their consent? That is the question which I'm asking to the public. Let the public come out and ask that question to the Parliament and the Minister of Health, including the police. Because they are conniving together to commit crimes against humanity. It's not acceptable anywhere in the world to remove a dead person's organ without their consent. It's a crime against humanity. Kati nyenze maaso. Kati omutima gwokka hati gugulina omutima gwo. Tolya kyamisana, tolina school fees, tolina kyokola, ne bw'ofa omutima gwo guli worth emitwalo 5 ejja dola mu Uganda on black market. Emitwalo 5 ejja dola ze sente mmeka? Let me calculate for you here. Emitwalo 5 ejja dola times 3 7. Omutima gwo gumbwe guti oba ogw'omwana oba ogwabba oba ogw'omukazi gugula obukadde 183,500. Omutima gwo guno gw'ofudde ne bagukujjamu bagudde ku accident gugula emitwalo 5 ejja dola. Bwe bukadde 183,500 omutima. Do you copy? Omutima ku black market mu Uganda gugula emitwalo 5 ejja dola. Bwe bukadde 183,500 omutima oba gwa mwana muto oba gwa muntu mukulu oba gwa muzeeyi. Eyo nvuddeyo ngenze ku organize endala. Tugenze ku kidney y'ensigo. Jukira ensigo
olumba twala peya olumba twala single. Kati ensigo emu kidney egula emitwalo 3 egya Uganda, emitwalo 3 egya dola. Emitwalo 3 egya dola times 367. Ensigo peya emu. Ensigo peya emu egula emitwalo 3. Kale katuzitwale zonna peya baziguze emitwalo 3. Bwe bukadde 10 mukamu mu emitwalo 10. Ensigo peya y'ensigo mu Uganda egula obukadde 10 mukamu mu emitwalo 10 egya Uganda. Ensigo peya y'ensigo mu Uganda. Ensigo yani seasonal seed mu bijanja lusime kasooli. Ensigo z'omuntu kidney. Omanyi bana Uganda mwekubya nnyo emizimu. Buli muntu alina ensigo, both abakazi n'abasajja. Kati awo muyinza okuluza nti njogera ku nsigo ez'abasajja zino ezizaala ze tuyita balls mu luzungu. Not balls. We have kidneys. Kidneys zino omulimu gwazo kwe kusengejja emmere yonna ebyokunywa bye tulya zo ziringa purifiers. Amanyi kigambo kye bayita purifiers. Kwega ensigo baziyita mu mubiri mu Luganda otuufu ensigo kasengejja mu mubiri gw'omuntu. Ezisengejja ovakado gw'olidde, muwogo gw'olidde, kasooli gw'olidde, amagi gw'olidde, bbiya gw'olidde, soda gw'olidde, buli kimu ky'olidde n'ebika byonna. Ensigo zikola ng'akasengejja to purify, okuleka ebicaafu ne bifuluma, ebirungi ne bisigala mu mubiri. Ekyo bayita ensigo muki gwe bayita omugaso gw'ensigo. To purify or to filter, okusengejja kasasiro yenna gw'oba olidde mu mubiri, kubanga njagala wotunne mubiri gwe bunaku olya buli n'olya embizzi n'olya enkoko n'olya kasasiro yonna kiki ekipurifying ebintu ebyo byonna birina content y'okumugjamu ze bayita kidneys. So si balls. Balls ziba z'abasajja ziri ezizaala zivamu amazzi agazaala. Those are the balls, but you have kidneys. Buli muntu alina peya 2 eza kidneys. Okitegeera? Kati ezo kidney buli peya ndoza mu Uganda egula emitwalo 3, which is ndoza bano baza ziza sente wano batulaze nga figure nenga nchema nti kidney peya za kidney biza yakaze emitwalo nga 6 ejja dola. Kati bwoziga teme bwe bukadde 22 mu emitwalo 2 peya 2. Kati omuntu bwe yagala kumanya kidney nti ekolo banfu kasito tandika okuluzinga conscious in your body nga ombite gukyasengejja otandika okuzimbuluka nga baluni operuukirira oyeruukirira obeera oteweetegeera ng'omanya nti kati olina ekikyamu ku nsigo zo ate era tumalawo bbanga ddene ng'owetanga ogenda. Eyo gye bayita ensigo. Ngenze mu maaso tugenze ku lungs. Lungs ge mawuggwe. Buli muntu alina amawuggwe zibeera peya 2 ku left ne ku right. Amawuggwe ago amawuggwe gatukolera ki? Amawuggwe ge gatuyamba empewo gye tussa ne gye tufulumya. Ffe ng'abantu tufulumya carbon dioxide, omukka omukyafu, both ng'ogussiza oba jagadde oba ofuuye. Nze enjita okufuuwa kwe kufuuwa. So I don't care agenda kuseka nkubuulidde. Okitegeera? Kati amawuggwe gano gatuyamba okuyingiza empewo ennungi ate ne tufulumya empewo embi. Kati amawuggwe gasengejja empewo gye tukola ki? Gye tussa. Era bw'oba ofunye obuzibu kussa tebakebera maaso, bakebera mu kifubano mawuggwe kebera nti amawuggwe ge gafunctioninga bulungi. Ne bw'oba oziyidde ng'oziyidde tokyassa bulungi senyiga kutte. Era bagenda okukolako basooka ku treating amawuggwe gano. Bwe baga treating n'oterera kiba kitegeeza ogenda kufuna okussa okulungi ago bayita amawuggwe. Peya y'amawuggwe egula emitwalo 8 egya dola. Emitwalo 8 egya dola. Let me calculate for you here. Emitwalo 8 egya dola girimu obukadde 209 mu 3 mu emitwalo 6 amawuggwe. Gagula obukadde 209 mu 3 mu emitwalo 6 peya amawuggwe. Mukitegedde? Awo ge mawuggwe. Eri abantu abanywa sigala nga ne bwanywa sigala gundi emiki anywa sigala n'omukka ne guyita matu. Oba anywa ekikoola n'ennyindo ne zivaamu ekikoola nga linga mmotoka. Kati abo batuuka ekiseera nga banywedde sigala ebbanga ddene ate nga balina ssente nga yeetaaga amawuggwe amapya.
kitegeeza bwe balina sente balina genda ku black market ogula amawuggwa ago ne babakola transplant ne babateeka amawuggwa amapya kati g'amawuggwa gagula emitwalo 8 ejja ddala obukadde 2 mu 3 mu emitwalo 6 ekyo bayita business eri mu Uganda eboominga okitegeera ngenze maaso tugenze mu kibumba abakyala munyumirwa nnyo liver and chips liver and rice liver and what and matoke oba liver and cassava whatever you want oba liver and chapati or lorex kati ekibumba ky'omugaso gwakyo buli omu akimanyi ekibumba omugaso gwakyo akimanyi kubanga ekibumba kino kye kimu ku kintu eky'omugaso mu nsi yonna oba mubiri gw'omuntu wekibeera ekisooka ekibumba kino kikola emirimu gye kikola omulimu nakyo ekyokuba nti kikwasaganya ebintu byonna ebiyingira mu mubiri n'obulwadde bwonna obwandibadde bukuyingira omubiri guno era ekibumba kino kikwasaganya engeri gye kiyinza okukontrolingamu obusagwa bwonna oba bukuyingidde nga buvudde mu mmere ne kisobola obukwasaganya ne kikonteininga kyovula nti osobola okuba nti onywedde caayi oba onywedde emmere oba n'oli ekintu kyonna ekirimu kkala ey'enjawulo kati ensigo n'ekibumba kino be bamanyi engeri gye bagenda okukyusamu ebintu bino kkala efulumemu bo bagifuule kye baagala ebeere byo bino ebibumba n'ensigo bo bafuule kye baagala kikole kikibeeremu weewuunye bulijjo onywa coca-cola onywa mirinda onywa fulute byonna birina kkala wali ofuseeko kkala ya coca-cola nga nzirugavu wali onywa mirinda wa kyenvu wali ofuseeko kkala ya mirinda wali ofuseeko mirinda fulute nga kkala ya papo muli emmere nga mulimu ebiyinza buli kkala mufumba enva nga ziri myufu ziringa nga myufu weebuuze kiki ekikola omulimu ogwo okusigala nga gwe ogenda mu ttooyi oba bw'ogenda mu kaabuyonja akamugwanya okufuuyisa ofuyisa eyanywedde caayi ng'onywedde nescafe onywedde mata lwaki tofuka mata goba wanywedde still olina kufuuyisa mazzi agali mu kintu kiri ekyo tuyita purifying system zino eza body organs ezikola gwe mulimu gwazo yingini ey'omuntu kati yingini eno eri abantu ng'ebintu bye byafa dda nga babinoonya ku black market mu Uganda gy'obisanga ku ssente ze baba beguzeeko kati ebintu bya mugaso nnyo gy'oli kati biba nga abasajja babitandika ku black market mu Uganda kitegeere mulina obuzibu nja kubuuza questions endala kubuuziza onywedde coca-cola ebbanga ddene wali ofuse coca-cola no ofuka mazzi ani akola omulimu gw'okugyamu kkale eya black n'esigala mubiri kkale eya black bw'esigala mubiri oba fruti oba olidde biki byonna nga byonna bikontaininga kkala oba mulidde binzaali oba mulidde jolojjaasi kati kkale eyo ekigifuula ekirala ye mukulu nsigo ne mukulu kibumba abakwatagana ne bagikontaininga ne bagiggyamu bye baagala values baagala then ne bagitwala ne bagiteeka ne bagizaayo mu sisitiimu y'ebyenda n'ogifuluma mu bubi bwo siri musawo siri dokita mbabuulira from experience gye mmanyi okitegeera bwe zino kkala zonna ensigo n'ekyo bimala okuggyamu kkala ziri zonna ate baddamu ne bazisindika buto mu byenda byo byenda ne bikolamu gwe byagala n'ensigo n'ekibumba nga amazzemu okugyamu gundi ku content gwe baagala oli ne bamusindika buto ne mu system byenda ebyenda ne bikola ne bigoya ne bimala okugoyaagoya ne bisindika kyovula nti please njagala genda kulongo koolo n'ogenda mukamugwanya ne weetaawuluza awo na biviiramu ebyolidde kasasiro n'aviiramu awo egyo tuyita system okitegeera egyo tuyita system bwetyo bwetambula ey'omubiri so temugizannyirako kati bano abantu batunda ekibumba nakyo kigula emitwalo 8 ejja $. Najjo kanji calculating njikubuulira ogitegeere bulungi ku current rate eriko kigula obukadde 293 mu emitwalo 6 ekibumba jjukira eri ebintu bingi babyetaaga mu bantu naye nze njala kubuuza emulago olunaku just emulago olunaku bayingiza abantu abatasukka mu 50 nga bafudde either accident oba normal death body organs zino zimujjamu muzitwala mulina restaurant y'aba cannibals mu Uganda nga tetumanyi security le batunda ebintu byo nga mutwa mu restaurant mubirya oba mulina nga bwe tugaa nti waliwo black market ya body organs etambula. That is my big question and I need answers soon or later.
That is a big question which I'm asking. Mulina restaurant nga yaba cannibals oba cannibals nga balya ebibumba, balya mawolo, balya emitima, balya n'obwongo bimubajja mu bantu. On daily basis ekitondo nnyo mulago bafiira bayingiza emirambo 50. Buli mulamba oguyingire mulago tegudda nga waliwo body parts ziba teziriimu naye nga mu constitution ani yabawo etteeka okujja ebibumba by'abantu oba mawolo mu mibiri gy'abantu. Mulina restaurant z'aba cannibals nti mulina ebintu ebimubi kuba on daily basis. Ekyo nkimaze sijja kirwako. Ngenze ku nsonga endala. Njala muntu agengira wano mukyala Janet Kembabazi. Janet Kembabazi ogamba nti oli Minister of Education was dropping mu senior 2. Nakulese ne mukwano gw'omulamuzi yasuddemu ettawulo kubanze namuwundiza nadengera baabya. Omulamuzi liya nti batema oba balenyo baleddera maama okuba nti wawuliriza kkolo yange nova ku pane eyo. Tugenda tandika okukola cross check eya buli mulamuzi ali ku pane eyo before. Ekira kyenjagala obbagumya omumpembe yose tabasira mutono wakalegeza alina trick gye tuyita eya intimidating okuteeka fear mu bantu. Bulijjo Museveni si yagenda naggulawo enkiiko z'abalamuzi asindika ddameye eri ebadde ya vice president eya sekandi Semalagoogera gwasindika ogenda oggulawo enkiiko ezo ez'abalamuzi. Kati okubateekamu fear abalamuzi ye kennyini yeesitudde najja naggulawo olukiiko olwo okulaga abalamuzi bali nti nze nabalonda era temugeze ne musalaku nga musalya ku feva yaani yakyagula n'atamanya nti public n'abalamuzi bennyini baamukoowa. Kati mukulu yose tabasirwa omutano gw'akalekyeze eyo hate system ne intimidation system gy'olina okuleeta face yo ogiraga abalamuzi abaasoma gwe kennyini abaga nti gwabawo emirimu tewasoma naye ate obaleetako force n'ogamba ogenda bateekamu fiya mu basale byo baagala njala tegeeza public ekyo tekirina impact gye kikoze. Yensonga lwaki Museveni aspendize ssente nnyingi mu campaign ne bamukuba akalu flat. Museveni talina we yawangula wonna mu Uganda, talina we yawangula. Kati adidde n'ajja mbwaggulewo meeting z'abalamuzi okubateekamu fiya nti nzize please abalamuzi balina bamanyi amateeka sigwa basomesa. Twakugamba olete empapula zo nga ziriko Yoweri Kaguta Museveni zaabula ne tugamba data yose tebahabula otabayisira mutano wa kalekyezi pepa zaabula. Tolina kintu kyonna kikwogerako mu Uganda nti wasomera ludda wano. Tolina. Kati gw'otandika otya okuwa mbw'ogenze mbw'oziggulewo obalabeko otandika obbatiisa tolina gw'ogenda kutiisa njala tegeeza public. Ekyo Museveni kyakoze bakiyita kanga baana naye bali balamuzi bakusinga okusoma ne boonookangaani bagenda kulagirako ddala fire. Ate the moment kasitawo expose ate kati in fact Museveni simerwa ani akulowoleza oba olowooza lunaku kisimanye. How dare you ngensi ekimanyi nti baakuwabidde omusango mu high court nojja n'empalatayo ng'ojja ozunga kubanga omanyi okutiisatiisa bulijjo ddameyo gy'otume ya sekandi nejja mu public neggulawo amaofiisi neggulawo enkyuko z'abalamu mujje mugende mutunule mu history. Bulijjo sekandi yagenda okuggulawo enkyuko z'abalamuzi leero asindise ye yennyini yeesitukidde olw'okuba baamuwabidde ayagala batisa ki eyo intimidation tactic nkadde nnyo nfu. Tugenda cross checking abalamuzi bone baataddeko eyasose namugambye asooka ava ekadde ebbali n'ampuliriza Lilia nti batemwa mama we bali nnyo balire ddala okudda ebbali era your case is closed. Case yonna giclose n'ebizeeyo mu katabo byonna nabisudde mu katabo nagizizaayo we bali kumpuliriza. Tugenda tandika ku kibita gwenzira kati okukola research nammwe abali yo jala baga bw'oba olina omulimu gw'omanyi kakiiko ako ng'ali enguzi yaleepinga yabba ssente yakumi streetinga ayira ebintu byakola ng'omanyi kakiiko okuwali please jangu minbox yange ompa information nange nyogereko research yange tugenda bambula okitegeera. So ekyo mukitegeere. So Museveni okulabikako n'abalamuzi ayagala balaga nti alina obuyinza era bamutye teri agenda kutya jajja weerimba teri agenda kutya ekyo weeyiye manda mu Bugondo okulaga international community tokyalina muntu gwakurespectinga bulijjo sigwo ki ekikututte ekyo temukitya mukitegedde temukitya ekyo mukituleke tujja kikolaki tujja kibawudolinga ngenze mu maaso. Janet Kembabazi ozze n'ogamba olwaliro nti kindergarten ne nursery schools zigenda kuddamu kugulibwa mu Uganda until COVID-19 ng'awedde mu nsi. Madam Janet Kembabazi, the so-called Minister of Education, this is to remind you. Before you come to the public to give first information to the people of Uganda, please first do research.
You are not a health doctor or health inspector who can come out publicly and start giving us false information. Please go and consult before you stop people's business, because for you are getting money from the taxpayers' money. So you are trying to stop other people's business of kindergarten and nursery schools because you lack information. This is to inform you. Go ask to some doctors and specialists in such sectors. They will give you the proper information. The information which I have here, it states that all kids from 0 year up to 5 years, go and make research or ask all specialists. They have informed me that all kids from 0 year up to 5 years, their immune system is very strong, whereby they can't be attacked by coronavirus. Even if they associate with other kids of the same age bracket, their immune system is very strong than yours. You, go and do research. Let the doctors explain to you. Than you coming out with nothing, you just because you want to stop other people's business, and your business are open, you want to stop other people. There are so many people who are having this business of nursery and kindergarten schools. So for you came publicly to stop all this because you want until further notice, until corona is not going to stop today. Corona is going to become like AIDS pandemic. Corona is going to become like AIDS. It's not going to start today. So please stop fooling people. Go and ask the specialists. They will inform you. Nchidamu genetic attack. I'm 7. Mulina olukweso lwavuwaza abantu mu business zammwe zikole ezabalamu ziggale. Siri wano kulwanira muntu, ndi wano kutegeeza. Genda obuuze bakafulu mu by'obujjanjabi ebyobusawo bakubuulire before nga tonnalimba public. Ovuddeyo era ogamba nti kindergartens ne nursery school mugenda ziggala tezigenda kukola mpaka nga corona aweddewo. Njala kutegeeza maama, corona tagenda kuggwaawo leero. Corona agenda kufuuka nga siriimu, tugenda tambula naye mpaka. Kati kyengeza okugamba abakugu baŋŋambye, nange ne ngenda kugola Moses gwe mpita gogo n'ensaakinga. Ne baŋŋamba nti omwana okuva ku lunaku lwe bamuzadde okutuuka ku myaka 5-6, omwana oyo embeera ze ez'obutonde oba sisitimu ye ey'obutonde ebeera y'amaanyi nnyo n'okusinga emyaka 53. Omwana oyo tasobola kukwatibwa COVID-19. Okitegeera? Era asobola okulwanyisa ekirwadde kyonna kiba kimulumbye. Kati goba ovudde eri nga tomaze kwebuuza n'ojjula okuba nti mukimanyi bulungi nti abantu bangi buli ku kyalo balina nassale, balina kindergarten. Ekiraba mu system ne mu Uganda bali batandiseewo ebifo batereka abaana nga abantu bagenda okukola. Kati na bano baggaliddemu business oziggadde. Gula okuba nti mwaguddewo simanyi kirase ziriranye ebiina ebigenda okuyita n'abagenda okutula ebibuuzo kuba business nemwagala zitambule. Bano b'omanyi nti bo buli muntu ku kyalo atisita alina nassale school oba alina kindergarten oba alina ekifo bakuumira abaana bato nga bazadde bagenza okukola gw'oziggadde. Nze ngenda kusaba ekigambo kimu. Genda obuuze baddokita bakafulu bajja kubuulira ekintu kino before ng'ozze okuggala bizinesi z'abantu ng'ezaba mwe zigudde. Buuza abasawo nga tonnajja mu public kubuzaabuza bantu. Ekyo sigenda kirwa kungenze ku kirala. Okumitinga bajjaji nkyogedde, drones mbabuulidde ekyetaagisa gwanga mujje saagala agalamidde buli mwagula effirimbi. Babagambye drone tebazimanyi n'ababakwata tebamanyi. Mube ekyokukola mukimanyi na kibabuulidde. Okitegeera? Ngenze eky'Abannayuganda mwenna abali mu diaspora. Omumpembe Yosef Tabasira mutono wa Kalekyezi ali mu panic. Kyovula bayasitudde ababbi be bakafulu okutambula ensi yonna bagende nga bamubalayizinga Bannayuganda basobole omukkiririzaamu. Kati njala kutuma Bannayuganda mwenna bali mu diaspora abalina empapula ezoogera ngera mulina obuvunaanyizibwa obusobola okwogera n'okuwandika amabaluwa. Njala muŋŋambire bekikwatako mu nsi muli. Bwe muwulira omuntu yenna agenda participatinga mu mobilization eyo worldwide, muwandiikire home office z'ensi ezo
oba muwandikire State Department muzitegeeze nti eri abantu abapromotinga dictator tekyokka nga baga nti b'Amerika, Bangereza, be Canada, ba Belgium, bali Denmark, bali ludda nga balina empapula. Oyo we mulabirako muwandikire State Department, muwandikire mu affairs bategeeze nti mu nsi muno mulimu abantu abasabasaira mu bafuna obutuuze ne participating mu kutochalinga banna Uganda nga ba promotinga omumpembe yose tebasula mutano wa kalekyezi nga basinzira mu nsi ziro era nga bali kusereza mu musoro. Munyambe muwandikira abantu bano. In fact bwe kiba kisoboka mu amanya ga mateeka ne bifananyi bya abali mu America kino mu kimanyi mu kisobola. Oyo mwami gwe bayita Abe Walusimbi omufere aferedde Uganda ebbanga ddene ali mu America tasobola nakola dokweyoza ndawuya. Oyo Abe Walusimbi emyaka ayina nto mundi alinga ng'enfudu z'emmengo tasobola kukola ali awo. Ye kizibu kyalinga nsega kuyimira oba kintu ekifidde wayagala okubbira. Kati Abe Walusimbi atasobola kukola. Amaze emyaka bufukunya mu America naye ng'akyayina endowooza nti Uganda wagirabayo olina okubeera. Muwandike State Mogeti ono wakolagana ne Museveni okutulugunya banna Uganda nga bafuna ssente okutambuza mobilization eno. Muwandike tiimu ya mugiwandiikire. Sina kindi mubage nti bano babasobola ba reporting badde Kampala kubanga lwaki ba promoting eggwanga eri mu kutta abantu ate nga bo bali mu America mu safe zone oba Bungereza oba Canada oba Lirudawa. Muwandikire ebintu byonna bawandike bategeeze buli participating mu kintu kino muwandike ebbalo muteeke ekifaananyi kye ne details baba reporting badde Kampala ati walungi. Bwebanga Uganda nnungi baba reporting badde Kampala bakolagana mu mpembe waabwe so si mu Europe oba si mu America si mu Canada. If Uganda is better, why are you in America supporting NRM? If Uganda is better, why are you in UK supporting NRM? Better go back to Uganda if Uganda is better. But you are there yapping that you are supporting Museveni. Go back to Uganda, which you think that is well. Leave Europe, you leave Canada, you leave America, go back. People are dying for you are promoting Museveni in diaspora. What kind of nonsense is that? Muwandike nabagambye advantage y'okuwandika mulabye reply yaayo. Akoni akivuddemu. Mama Awards akivuddemu. Abangereza mube expose nze buli kimu kitegedde. Mutegedde abantu batandise okumba visa kubanga abawandiiseeko. The moment you write to the right address, you get the reply. Please keep on writing. Bonna bano bakina balamu abalina emitwe gye balinga ensuuluulu abatambula beebuuza abatambula beeyogeza muwandike ku bite ebyenjawulo babe visa basigale mu Uganda nti nnungi. Awo bonna tiimu gye batadde mbwegenda tambula mu diaspora please muwandikire mu offices State Department wawo namba wandikire mbagaye bana basajja bali kusereza omusolo promoting omusajja ali mu kutta banda Uganda e Kampala period. Babajjeko empapula badde mu Uganda wa Uganda nnungi. Okitegeera bweba Uganda nnungi bweba Uganda nnungi mulinye muve mu America mujje mu Uganda. Bwebanga Uganda nnungi muve mu Canada gye babasindise mujje mu Uganda. Bwebanga Bungereza nnungi no Uganda nnungi muve Bungereza mudde Uganda. Lwaki muli Bungereza mukolera fujjo muwagire naale. Madam Kataha simanyi kemba bazijjete the school test to drop out. Please do research before you come to the public and fool people. Worldwide all kindergartens or nursery schools are open because those kids they can't be affected with the coronavirus. Provided they put some protective measurements. That's all. But crossing other people's business while your business are open, that is another way of putting people in poverty while for you are getting more money from donors and your business are open. Let other people work as you wish your business to be on operations. Please open other people's business. Do research before you come to the public and you lie to the public. Do you copy? Ask the professionals, ask the doctors, they will tell you. Ngenze maaso. Njala kumaliza video eno
mbagambe mulekerawo ogendera ku bintu bye tuyita online tabloids bwe papula bamawulire bu TV obuli e Kampala obutambuza propaganda wa Museveni ne fake news tembugoberera ate temusharinga. Just inform us in inbox please ku page batadeke kuba tetugenda kulwana ba hackers. Owulira hacker tosobola kulwana naye bahakinga Pentagon bahakinga state bahakinga White House account za bank bazihakinga. What about we people who have just Facebook accounts? They can hack, but please help us by telling us that please go and visit your page. So and so has posted something which is contrary to your page. Then I will visit my page, I will delete that post. Please keep on informing us. Tetugenda kulwana ba hackers. They are there promoting Museveni and supporting or promoting propaganda and blackmail and diversion. So I'm completing this video by informing you, please, whenever you see any kind of post on no platform or on my page, please inform me. At least call me direct or send me message on WhatsApp. I will go there direct and I delete that post because we are fighting with the regime. Another specialist in the department of hacking or take fake news. We can't fight with the regime. We can fight with the regime. You to inform us. We go back to visit our pages and we delete false information as we did today. Era President Afudena bagamba anti page government etandise kuteeka propaganda ku page ya platform ya Nupu ngejiteeka yetambuza propaganda. Yo propaganda nchiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu is nowhere to negotiate with Joseph Tabasula Butali Wakale. It is nowhere. Nope is nowhere to negotiate with anyone. So all that propaganda which is moving around social media, Robert Kyagulanyi Ssentamu is about to negotiate fake news. Is not going to negotiate with anyone because that is not his responsibility. That responsibility brings all Ugandans who vote him massively. He is just a leader who leads us in the revolution. So it's we the Ugandans to decide. But our fate is we claim for our victory. Soon or later, we are going to take the State House by storm. So, of those who have been complaining about Noop going to courts of law, please remember your Senator Haburwa, the son of Kareches, used to call us hooligans. So we want to prove him wrong, that we are not hooligans. We are a bit educated. We know all the procedures of courts of the law. We must follow all the procedures to expose him, even to expose those judges. All political parties in Uganda, mostly those who have been participating in the previous elections, they have been following the same procedure, but they have been denied victory due they were lacking some evidence. But for us, we have accumulative evidences from day one. So for us, we're quite different from all those political parties. For us, we have a lot of evidence in our hands. So as Museveni used to call us hooligans, so we want to prove him wrong, that we are not hooligans. We are civilized Ugandans who have been oppressed in ghettos. So we want to show him and his entire government that we know all the procedures until the end of the day. We are remaining with 40 days to claim our victory by all means. Please, nobody is going to lie to you that we are not going to win this case. We are going to win this case and wait for the outcomes. You have been there yearning for change all for 35 years. Wait for 40 days. You are going to get your victory by all means. You do understand and copy. Take this note. Let nobody fool you. And stay warned. Stay warned. Don't follow those online don't follow all those line tabloids. Those are the state-funded newspapers online. They are funded by the State House, security agents, mostly same way ISO, and the other government bodies, including the parliament. The parliament has its own tabloid. So please stay informed, stay where you are, stay alert. Any fake news you see, don't share, just ignore. Diversion after diversion, please stay warned. Byonna ebakola simanya ko yalinyidde embuzi negizeramu omuntu, fake news. Simanyi bano babanja oli tabanja fake news and diversion, don't follow.
We are less concerned. If you want to follow someone whom you share the ideas, but someone whom you don't share the ideas, why do you follow him? And why are you concerned about those issues? These so-called airline bloggers, they are fighting because some they claim that they were paid, others they are not paid. Don't follow that shit, please. Follow but Chagulanyi Center, follow no pages. Don't follow such shit. Because they are there, they are paid to make diversion for you to go and follow them. Don't follow. And here again, I'm going to appreciate the Member of Parliament by name Cecilia Atim Ogwal. Madam, thank you very much for the work you did. Of all parliamentaries in Uganda, you came out strongly on the parliament floor and condemned the ongoing kidnapping of Ugandans, mostly in the central region of Uganda, that is Uganda. There are so many Baganda MPs in the parliament, but nobody is talking about that issue until you, Cecilia Atim Ogwari, you came on the parliamentary floor, on the parliament floor and condemned the arrest of all Ugandans, mostly in the central division or the central region of Uganda. Madam, thank you very much. May God bless you and stay strong. You used to be strong, but I don't know what happened to you. But I can confirm to you that if you do good things, we do appreciate. If you do wrong things, we condemn those wrong things. But I myself, I appreciate for you for the work you did yesterday by condemning all the kidnaps and killing of Baganda youth, mostly in the central Uganda. And I keep on encouraging all MPs in the Parliament of Uganda, please come out and condemn the kidnap and the killing of innocent Ugandans in Uganda, because we are tired. We are in the 1st century. How dare you, the security operatives, they are moving day and night, kidnapping and kill Ugandan, innocent Ugandans. If you say that you are a leader, Mr. Yosef Habrula, the son of Kareches, if you say that you are a leader and you know how to lead the country, in economics, if you have a big number of consumers, that means you're going to collect a lot of tax, but you have the little number. There is no how you're going to get taxes. So if you keep on killing Ugandans, which kind of economics is that? We are the taxpayers, and you are killing the taxpayers. Ogenda kujjawo musolo, togenda kufuna musolo. Kyekyo ngo kivuddeko buli muntu alina obulamu bwesigwa mutonda. Watonda muhoozi n'otonda Natasha ne Dana beboolina ne mukazi wo bwe mwewujja ekiwojjolo simple. Toyina buyinza ku muntu mulala gwonna gw'olina kutta. Toyina buyinza butta muntu. Mukitegedde bulungi. So njagala okumaliza olwaliro enkyalo akumeka enkyalo akutani. Tomorrow is Saturday. Let me relax nja kujja mbi muli ku Sunday. Enchaka okujja nga lwekindeeta nga lwekindeesi. Nebe siba si kyekyo. Njere bosi bulamu bale kulaba. Mukama babankuumire atakumira mpeera mwe bale kulaba. So abeebuuza nti simete mukyanda banzija naye eno page empya ekyokubiri. Bahakazi bangi Facebook yakyankana mu Uganda. In fact ne social media Uganda tennaddako. Ekyo muyino kimanya. Abagiriko bali ku VPN. Abantu abasinga tebakyala ba Facebook. Ne WhatsApp calls abo tezikyayitamu ziri tampad ebintu bingi nnyo ebiri tampad ku social media. So sagala mukiremenga tetukyabeerako tubeerako naye amu temukyalina access ku internet tennadda fule wakyaliwo bikyabulaabulamu mukitegedde wakyaliwo bikyabulaabulamu mu Uganda network tennadda bulungi sabakiremenga temutuula abasime biki nabagamba mu following twatekawo different platforms mu kulaba information nabagamba mugende ku YouTube bwe mwana no videos ziteekayo eri ku YouTube gye ziri okitegeera zibeerayo. So kati mutegedde bulungi diversion zisusse obungi temugenda ku diversion. Ebyokuintimidate nga simanya meetings abalamu we are less concerned about that. Fe tulina evidence. Mukite esigadde 40 days to reclaim our victory by all means. Kubanga eprocedure esembayo. Bahuligani babadde bamanya amateeka ne bagalinda ku nnaku ana. Mukitegeera ekyo bwe kiggwa mujja tuwulira zijja kwabika tojja babulira nga zo tubabulire eddagala lyazo muliteekeyo. Fe tujja babulira kyekyokola saagala agalamidde gwanga mujje ne firibi muzifuuwe tebagenda kudda. The reason is those people are kidnapping people and killing because you don't act. If we united together as we did during the elections, nobody is going to kidnap anyone else. But if we keep quiet, no tunda muneba mutuanga muneba mututte.
There is no way we're going to defend ourselves. We used to defend ourselves before even the police comes or military. And it is entitled to help each other, to defend each other in the Constitution of Uganda. That's why if someone commits a crime in the society, they ask the neighbors what went wrong, what happened here. You need to answer the question because you are the high witness in that crime. You either tell the police that you were not around or you had a hand in that crime. Mukitegedde bulungi. Kino kisoma bwe kiti. Nti njala bategeeza nti kikkakatako mu Constitution ya Uganda okuba nti weekuuma n'okuuma ebintu byonna abantu bakuliraanye. Nkiddamu singa omusango gugwa ku mulirwano nga wooli poliisi bw'ejja okubuuliriza ejja kujja ne weekubuuza owaayi mulirwano awo yafudde bamusse bamubbye wabaddewo tubuuli eki kyewalabye. Ebwo buyinza bwa Constitution amateeka bagasoma kati gwe bw'osibyewo gannagamba nga bali mu kuwamba banno kitegeeza next bagajja kukima gwe teri ajja kufaayo naye bwe twali engedda Museveni nga tanajja kukola divide and rule twekuuma ntukuba ggwanga mu jensi n'ekuŋŋaana ekiro ne tukuba wuuli ne tukuba saagala agalamidde era engoma bwe yavuganga oba ebidde ne bamanyi nti kati lubaze luluwaani ne tulumba ffena naye kati mune batwala muno n'otula naye bamala baddaku gwe bajja kukima ggwe n'otula n'otanyiga ti omusajja wamutu tetugenda kukola tutya so kye tulina okukola ekyo mukitegedde kikkakatako omusaba guno aguwa neiba poliisi ejja kutuukirawo mukulu Lumbuye nti tuli wano wa MC Norman nti naye MC Norman bamubbyeko ente ze ne batta n'omwana gwe neiba walabye eki bw'otandika okunagira poliisi ekutwala kuba emanyi nti oyinza okuba wa participating mu kubba ebintu bya Norman b'okutta omuntu okitegeera naye bw'obanga Norman bamulumbye nga woolinawo otaasa era osobola okubulya poliisi okitegeera osobola okubulira poliisi bino temujja bisanga ku radio ya Uganda de TV tewali agenda bibagamba so oekitiibwa Mildred Sseggona bangaye mbu waliwo information gye nafunye nti Museveni ayagala kukwata famire n'abaana bo osobola obutajja mu kooti kubeera misango gya Robert Kyagulanyi Ssenda kuba bamanyi nti oli kafulu bakutiisatiisa naye akufumbireyo omutwe omufumbira abigere mwenkanye evvumbe kati mukulu yo sente bahabula otabesero mutano wakarekeze trick jolina by the way let me inform you this musojwe NRM mutegeddeko nti abantu abakola ku kisaawe Entebbe abakolera Kata Airways babagobye namba bagobye watu 20 to expose all okujja security za bana Bakyagulanyi nga afuluma n'okujja security za Babi nga afuluma. So the reason being is that omusajja kutudinga ne muyeekera yabadde amanyi nti abaana Bakyagulanyi baafuluma okubanga yalina mission agibabulira bakwata kati ng'omuntu gw'asigazizza okukwata yabadde Babi nga yayagala kulumya Kyagulanyi bakwata Babi abageni ng'Ekyagulanyi ave mu bintu bino kati Kyagulanyi nga mumanyi wa Batabuse style n'agamba Babi sooka weetoole Babi ne yeetoolamu kati efuta gigumulabye wa kamera ezo security cameras zibeera ku kisaawe era mu control room ya nebaga SFC yatwala ekisaawe kati baade bakuba ebifaananyi mwetegereze ebifaananyi si bya kamera ya simu si bya kamera ya mu ngalo no bya security cameras zibeera ku kisaawe so those who operate those cameras in the security rooms aba SFC be bafulumiza ebifaananyi ebyo ne biteekako mitembagano kitegeeza ki bate bamuyinaako right mukwata naye baade baagala mukwata balumye Robert Kyagulanyi Ssenta mu ave mu race namuga Babi nga bw'ekimesooka weetoolemu ze nsigale wano nja kulwana Babi n'afulumamu n'agenda so ne kiruma Museveni n'abanyampi ba NRM so kati ne Sseggona baagala mukola kigambo kyekimu naye ne bw'onookwata abaana ba Sseggona tekigenda kutaasa Museveni ate yo foomu twagivaako ey'okutiisa abantu mwe mulina obuzibu mumanyi ekintu kimu kyabuyeeke temumanyi mateeka singa gaali gasooka ne constitution mwandibadde mugijjawo naye temukyasobola so bambi mwebereremu ebintu mukola tebikyali mu mateeka abaana tubasomesezza abaana basomye n'abantu mwalimu tandi basiru tebategeera bannayuganda bazuukusi bategedde amateeka kyeki bategedde nti emundu tekola lwaki temuva ku bintu bya kisiru ebyo gwe kimu n'otulamu mutte musibe ogenda otogenda kumala waani munnange ogenda fugaani Museveni wumuze engalabiyo wumuze empalaatayo kubanga n'emyaka gy'oti omuggo gw'entaana gukuyita bw'ogenda ofa ogenda fawe katugenda kuzika mu kofini emu ne state house togenda gibeeramu wadde okubeera eri ewe lwaki tugenda kuzika tukuzike mu kofini emu oli essowaani y'emmere emu oli akamonde kamu tonywa bbiya tonywa walagi naye neweebuzaabuza ng'afuuka n'abantu nga tugenda kufa abantu babaana batabaki bintu mbireke by'okutta abantu tebikyagasa mutta balijubira mu temugenda kufa nze neewuunya n'otula omukazi Janet yali awo ga mutte gwe togenda kufa moli moto oba oli enfudu z'emmengo nazo zafa si bwe wazalinga enfudu nga 8 kati waliwo 2 zo nazo zifa nazo zituuka kira n'ifa
Notulya Samu kutesa yekwese nga temutemu naye ali otagenda kufa nawe ogenda kufa sali musale nawe ogenda kufa jeno jojjo dongo tata lususu nawe ate tata lususu nga tonnafa oyinza osooka ovunda feeso n'ofuuka ng'akamenke kubanga kati wava mu bulaka n'ogenda mu yero n'ova mu yero n'ofuuka pinki n'ova mu pinki n'ogenda mu red kati oba ogenda oba kati simanyi bakuyita sadoline oba representing asado kubanga tata lususu oba olina kampuni ya bizigo oba kufumbira ludda jjajja weefumba tata lususu weebale jjajja odongo jeno jjajja odongo weebale okola ffe gwe twatumanya omusajja omuddugavu n'ofa mu bulaka n'ogenda mu red nova mu red n'ogenda mu pink nova mu pink kati oba oli mu kkala ki simanyi kati oba olinga bwe tunaniza oba olifa kati doozi olinga gundi oliwa papo soda wa papo wa mirinda fruite jjajja odongo atoleka afuuka fruite soda kala zikulimu nnyingi kati at your age bw'obanga okyasobola okukola ebintu ebyo then netwewuunya endowooza zammwe mwena mugenda kufa mugenda kufa but you are killing other people as if you are going to stay on this world until God's come back. God will not return and Jesus will not return, but you too, God is waiting for you there to answer the questions as to why you've been killing Ugandans. You kidnap fellow Ugandans for what reason? You've been in power for 35 years. You've gained each and everything. Why don't you leave Ugandans in peace? You keep on purchasing guns, weapons of mass destructions. Why? Where are you born with guns? You came naked from your mother's womb. And you'll go the same way as you came in this world. You'll go. You were born alone, you go alone. So mwebereremu. Mukulu Sadolini tata lususu. Jeno jejjo dongo. Just boast yourself there. You said that they have kidnapped almost 46 people in 10,000 years. You're talking about 46. Kirabika bizigo byagenda mu bwongo kati. Bizigo byafumba obwongo mweyambala galubindi nga kireva kati eno y'omugundi y'omu Nairo book n'obeera omuno obuzaabuza abantu ng'otunula bwoti oba oli mu kukala kintu ffe tukyamanyi kala ntufu gy'olimu so ow'ekitiibwa Maluda Lubega Sseggona akali amaggwa taata wange nkusaba abaana basindike ku bijja bye bajjajja babeereyo abagira bawummulamu gwe nawe obeerewo ng'omu nga Gaza empaka omusanga tugumaliriza abantu batusobola bali mu old stone age balimu ffe tuli mu modern day society bajja tusobola beerako wooteeko soko weeryemu ewa tubeereko tukole ebintu bye tulaba gavumenti gye tulimu yabafere gw'odira omuntu badde mu kyokusatu n'ogamba mbu ate yawangudde gye mbadde mukola ebyo liba tekyali Uganda so tata lususu jeno jjejja odongo wuumuza engalabiyo Museveni wuumuza engalabiyo emyaka gikuweddeko ne mukazi wo ne bannammwe mwenna yemuteeka musimayi mwena emyoga gye muteekawo sente mwale muziba wa muntandika mugenda ziba wakati temukina kyemusobola temuna kyemutugamba temukina kyemutugamba temuna kye batugamba omuntu obeera nga kyolina muto kiivu notta tekirina kikigasa bannange ndowooza kamba siibule n'abalaba kakatu naba akedde mukkirize okugenda kwange kuno mwenna abasajja abeesiiga ebizigo ne mbanga jjejja odongo mbalamusizaako mwebale gye mutuusaako engalo ebizigo byali by'abakazi kati abasajja twekuba ebizigo nammwe mbalamusizaako temufe mujja kuba bulungi so mukulu jjejja odongo next time don't fool Ugandans, tell them the truth. You know, almost 10,000 Ugandans, mostly youth, they have been arrested and kidnapped. For you just coming on the parliament for blogging around that, we know almost 47. So 47. So Tata Lususu behave. Tata Lususu, Jeno Jejo Dong. I don't know whether you're working in solid paint these days because you're multicolor. You're multicolor. We used to say them multilingual. Now Tata Lususu, Jejo Dong. You're multicolor now. I don't know whether you work in southern paint. In fact, you have a company. Njakudilolala. Njakudilolala. Njala kuteeka mulani Jejo Dong. Oyina company. Oyina company supplying amagye obuwunga n'essukaali n'ebikozesebwa sabbuuni n'ebikola ki naye weefula nti siyo naye yo mala okola research nja kujja nku exposing tofaayo nja kujja nku exposing so kati simanyi bajejjo dongo onaaba Pepsi onaaba Coca-Cola onaaba Jiki
bakuuta nampawuzi neze emmotoka zino emmotoka bagikuuta ku bonnet oba ku lukukundi bagikuuta n'oluwawu luli kati simanyi ejjidongo baana abajiiki obaana abapundi abakazi bino bamina babita ebijjako langi ku njala bamuyitaani simanyi bamuyitaani oba byakozesa simanyi nakumanya so mbatadde mweraba oyagala okuteesa naye budde buweddeko dakiseemu dakiika nakambale enkyanja kujja enkyandoza kanzije okay tomorrow ngenda kukola program egenda kubeera open discussion enkya ngenda kukola program egenda kubeera open discussion sigenda kuteesa sigenda kwogera buli omu agenda kujja wano ng'awa endowooza okusinziira ku bintu nga mukola ki bwe mubiraba egenda kubeera open discussion mikitegede so tata lususu ojja kuba bulungi jeno jojo dongo singa otuyamba n'otupulira biki byokozesa okola mu saddling paint oba okozesa birungo ki okutuva mu black n'ogenda mu multicolour olinga tv bw'ogikwata limoti osobola okuteekamu black osobola okuteekamu white osobola okuteekamu colored osobola okuteekamu nga byawo tetegeereka ebintu kati naye bwatyo tetumanyi kala ntuufu gy'alimu tata lususu oyo so oba okola mu saddling paint simanyi kati ojja tubuulira ekituufu kikala ki gy'olimu entuufu naffe tetukyamanyi kala ntuufu gy'olimu jeno jejodongo tetumanyi oli mu kala ki oba oli mu pink oba oli mu black oba mu red oba mu ki simanyi naye ngaoli multi kala kati multi kala ebibeera mu settings za simu kala ki gyoyagala ebeere mu simu kati naawe otubuzaabuza ne bwe tuba tukunoonya kisobola ku understanding tetekera okubuzaabuza abantu mukama abaye bafukumbire